Tukulamusiza nnyo ku Beg TV program ensonga mu ddiiro abatugoberera kyemukola kyanjawulo nnyo abagenda ku beg.com ne mulabye tuwandiika amawulire ag'enjawulo va ku bino bimbwa yamulumye eyino mulumu tekikyakola ekyo mawulire naye kiki ekyabadde emabega w'embwa okumuluma yagikubye adde agibbako ennyama yaayo kyekisinga obukulu. Tulina mukulu Matovu kabuleta yamugoba sooka obuuza abantu. So ndesibye nnyo bannaffe aba Beg Media. Manye Salongo Matovu Moses ndi mwogezi wa National Economic Empowerment Dialogue NED. Era ndowooza okusettinga record clear kabuleta tangobangako actually ye nga ye yangoba naye ndi okulwa kibiina siweereza muntu. Njaga kubeera clear. Ye kabuleta yangoba naye nze mpeereza kibiina siweereza muntu. Kubanga amateeka aganfuga ga kibiina siga kabuleta nga munnamawulire oba wa sports. Tutwogerera kabuleta ali suspended yaddayo mu mirimu gye egy'amawulire era ennaku zobayenda ba bloggers bangi bawandiika yabawa notisi bawandiika yaziyo mawulire ge naye nalabye alubirira okwagala okwesimbawo ndowooza ayinza okuba agenda kujja independent simanyi oba ekirooto kyakitwala mu maaso oba nedda. So nesimye okuba nammwe olwaleero. Kati gwe ssebo ekibiina ogoba executive egoba ne president n'agoba sooka otubuulire etteeka lyogera ki eri ekibiina kyemu ekyo kyemu buli omu kyalinamu obuyinza obugoba. President alina obuyinza obugoba executive omwogezi oba secretary general naye alina obuyinza obuga nti president tumususpendinze oba tumugobye. Kibiina kitambulira ku tteeka kika kyeri. Ebintu bino bitwogerako byamateeka omuntu ayagala nnyo okumanya tunyumya bunyumya mboozi kituufu kyekyenjawulo ekyo Beg Media ekyekola. President alina buyinza bugoba badde muwulira nga ajuliza chapter 4 eyasemateeka w'ekibiina Office of the National Chairperson office ya chairperson waki National Chairperson w'ekibiina kati yakawayiro katugoberamu nkusomera oba weesomere nze kansome akomukaaga shall have powers to appoint committee members at any level and shall also have powers to dismiss them. Kikyofunamu mu ekyo Nansono chairman etteeka ly'ekibiina limuwa obuyinza okurecruiting oba okuappointing okugamba nti Matovu bwe kino bwe bukyenkya komiti eno oli muwandiisi ku komiti eno oba ogwokola guno naye bw'omunyiiza ye muntu y'omuwadde mboga Matovu nakulaba ewa Mau mu delegates conference nakulaba ewa Mpuuga nakulaba ewa Munyagwa weeraba okitegedde to appoint and dismiss them those he has appointed. Yes. Ontegedde kati ebibiina biina ze bayita organs of the party or structures of the party nga zo zirondebwa delegates conference era nga ziri mu mateeka ziri guided by the constitution of the party. Kati mwe muli National Executive Committee mwengwa delegates conference yegironda kati wabeerawo committees nga bonagamba nti election management committee president asobola okugironda era abo balonze waddembe okubagoba kubanga yabalonda kati ye mukana akawaayiro wagobe ate batalonda bw'oba omuliddeko nga yogera agambye nti eyo tebanyinako obuyinza abo bamatovu nalondebwa delegates conference era nyinako buki ate nabo ye yabalonda kati omwana namubuuza nti ate nabo ye yabalonda nagamba ndi kakati ze president general niye nkusomedde wantalina obuyinza bugoba muntu watalina gwakoze ki gwalonze ontegedde bulungi obugoba obuyodde tusimbudde awo kati tayinza kusinzira mu kirabo ky'emmere emunyonyo n'agoba secretary general n'agoba omwogezi kubanga talina buyinza yagamba ofiisi Lubaga zaavaayo zadde akabalagala anti era nakyo kya butaliimu kubanga kati nyinza okugamba nti kabuleta tamanyi na ofiisi za pata we ziri
bwe tuba tuwandiisa ebibiina mulaga wawe mutudde bakira gazetting, you gazette your an offices. office nitugafa abanidi tugenda kutulanga era bw'obanga okyusa office era oddamu n'ogazettinga electoral commission ogitegeeza nti kati twavudde e Rubaga kati tuli wano kati genda ombuuza egazeeti eriwa egazeeti nga Watchman Ministries ensambya nti ze office za NED. Wiki? Watchman Ministry nti yegundi yekerezi yekanisa ye. Bagita Watchman Ministry. Etula nsambya wenyini wabeera asinzira okuvuma abantu. Genda omubuuze bonna bofunye omukisa okola ne interview mubuuze nti gazeeti eriwa eraga nti office zaava eri kati ziri wano. Kati ekibiina ebintu byetukola byamateeka. Kakati ate njagala kukulaga for obuyinza nga National Executive Committee wetubujja ate okumususpendinga. Mwamususpendinga oba twamususpendinga. Twayimiriza muyimirize. Naye kati engeri gy'atamanyi bulungi Luzungu lumutawanyamu ennaku zate ali mumanyi ng'omusajja ow'Oluzungu. He was suspended. Wamudde ng'abeera mu press conference. They cannot dismiss me. Yakozesa ekigambo dismissal. We use the word suspension. He used the word dismissal. Dismissal kitegeeza tugobedde ddala. Dismissal kuba kugoba, suspension kuba kuwummuza. Kati gwe sebo bagamba n'omugezi awo bw'amatu tegawulira vumbe. Ayinza okuba yawubiddwa ebigambo ebibiri. Leete teeka. Now, osinziira gwe ne banno. Section 18 yino. Functions, powers and duties of National Executive Committee. Amaanyi n'obuyinza obw'akakiiko akafuzi ak'ekibiina. Soma 5 egamba ki? To carry out disciplinary functions as laid down in this constitution. Nansona Executive Committee semateeka agiwa obuyinza okukwasisa amateeka n'empisa mu kibiina. Nyongera kutwale. Kubanga tetwagala kwogera bintu yagambye mutusinzira mu birabo bagase mabaala mbu ne tugoba asimanyi ne tusaba betukusazeewo. Ki yali agatta ekibiina n'abatamiivu abatuula mu bbaala ate nga yatuula mu kereziya. Anti munnange ye mulokole kati akiteebereza nti tulina okuba nga tunywa. Njagala kulaga disciplinary procedures article 79 section 79 ogirabye? Yes. Tudde wano ku C. Njagala osome C okome ku kigambo wano. The National Executive Committee shall have original disciplinary powers of all members of the party provided that any provided any member is aggrieved and is not satisfied can appeal to the board. Ontegedde ekibuuzo kanaye kati nange embuuza gwe tulina obuyinza nga neeko bati tulina muyina sebe buli musemateeka waaki mpozi zakola ze semateeka gwe tusoma kubanga njagala nkulaga ebintu bino saagala ogere musajja yanjayiza buyaaya oyinza okunsomesa document eri printed eri mmotoka wali this is the constitution of People's United Movement. Kati muno mwe muva ekigambo need. Twakyusiza kino ekibiina People's United Movement tukifuula National Economic Empowerment Dialogue. Era twakyusiza logo, slogan na linnya. Kino era semateeka ono gwe tukyakoleramu kubanga tetunaba kukola amendment mu semateeka. Era bwe tumala okukola amendment abeera gazetted ne mu adoptinga. Nga bw'oli ebitawanya NUP nti semateeka gwe baamendinga baagana omugazetinga. Now we have not gazetted that new constitution. We have not even amended. Mugenda komawo ekibuuzo neeka ina obuyinza kuye teyina. Sebo ofunye obonero kyenda mukamu. Olabyewo wasinzira ogoba omukulembeze oba tolabyewo obadda kututeeka akakiiko kammwe olukiiko wuliriza n'amaani akugamba ye yalina obuyinza obuyita olukiiko era bw'aba taluyise wulira bw'aba taluyise terutuula era bwe lutuula lwa lutudde mu bukyamu si bwe yagambye leeta etteeka katugende ani alina okuyita olukiiko mu bibiina ebirala organizing secretary secretary general kati njagala tugende secretary general awandiikira organizing secretary neetaaga olukiiko bwe luti ensonga ez'okuteesaako ze zino omuteesiteesi n'akikolako tofaayo wuno secretary general section 29 attend all correspondences of the party, keep minutes of the National Delegates Conference, National Council and whatever, issue all notices of meetings to which he is the secretary. Yaitachi, he issues all notices
President oluyita luba lwa office okunywa mu kachai ne bamemba. Kakati ekyo bw'aba amaze okukikola bw'aba amaze okukikola njagala kulaga nti bw'aba akikoze tuyina deputy national chairperson ne chairperson section duties of the deputy national chairperson section ya 26. The deputy national chairperson shall deputize for the national chairperson in his absence. Odeka kigambo delegation nti when is delegated yetengeredde nti oli waatali chairman waatali omumyuka anakubiriza atulawo nga secretary general yise nga talina nagwe yebuuzizaako yagambye bwe siba siruyise olwo lufu kati omukulembeze kwa mwaka fana nyinga akabenje kagwiridde Uganda kabuleta wangu ndo president nesemateeka w'ekibiina kye tamumanyi nowe gwanga tamukola ki tamumanyi nenga ate ye president takkiririza mu structure za kibiina oba organizing nga NEC teyina buyinza bumugoba niye mbukusomedde buyina kakati anakkiriza parliament byena abeesazeewo anakkiriza judiciary byena abeesazeewo mukulembeze wa mu ensonga kabuleta z'abavunaana nga president muzikiriza oba kati ekyogoba tukivuddeko ekyogoba ate semateeka alambise kyo tukivuddeko kati tuze mu byabuntu tulize byobuntu nzingeko wano zingako obeera nzijeyo okujjako ng'olinayo ak'enjawulo omanyi bwome kibi okumegga ate n'oluma wasanze mwogezi basi kwetegekedde niye ntambula ndi equipped n'ebyange semateeka obuwaayiro bubiri bwe tusomye osomye bubiri osomye aka president osomye aka secretary general osomye aka ite enkiiko ne tusoma n'aka deputy n'aka ite enkiiko ne tukimanya ali kataka kusaidi ne kola mbayezi okolaga ne kola mu tugamba 1/3 tuze katugendako mu byobuntu now mwami kabuleta kansoke ku musango anvuna nagulabye ku BBS jo waliwo akafaananyi kaye katambuza nga nyambala t-shirt ya green ya mwami Sebamala okwambala green kive andi yagise uniform ya DP t-shirt eyo yali ya mukulu Sebamala honorable omukiise wa Bukoto Central nga nali twali mbalala mukulu Sebamala nga anoonyebwa president general wa DP DP eyamirwa NRM yagambula NRM obuyinza munkola bwetu kyabuvunanyizwa kubanga era mukyogera lwaki mwegatta lwaki mukola wamu kyabuvunanyizwa ffenna ogatta amaanyi tuyambe munnaffe ng'alwanyisa NRM tugijjeko ekyaffe okay tuginafuyi akati ye mukulu Kabuleta agamba lwaki oyingire mu ntalo z'abali lwaki oyingire abali nga balwanyisa NRM olinga neyakubuuza naye kati gwe Kabuleta okolerani tugenze kulwanyisa NRM naye gwe tulwanirako Sebamala gwenjogerako in particular yala kuba categorically clear Sebamala gweni mukuyambako mu lutalo lumu Kabuleta yali ajaguza emyaka 5 bali ku Serena Kigo yajjanga special guest yana ayogera wenjawulo yes but wali mu national conference ku Serena yajjanga special guest nayogera eri abawagizi n'abakulembeze ba need but watongeza kitebe kya Ferubaga yajjanga special guest era nayogera okuyanjira abantu yaliwo. In other words, simulabi wa party ya need. Munnamwe wa munda. Emirundi egisuka mukaaga asinkanye Kabuleta 1-on-1 ne banyume ebyobufuzi. Era Kabuleta n'agamba nti yomu ku bannabyobufuzi gwa trustinga era gwe yenyumirizaamu. 1-on-1. Ekyo tubiteeke ku bbali. Sebamala mukwano gwange ng'omuntu. Sebamala ye mukiise wange. Sebamala nkola naye. Is my colleague, friend. Omirimu. Is my partner. Atene Kabuleta akimanyi. Akimanyi. Is my partner. Nesi muzendi ko watu nemino tuliko time evuga chengezi. Omuganda sikwaito okujja bagirawo kongo munafaza. Kakati bengendo okuyamba personal friend. A partner. A friend of the party. A friend of my president. And you suspend me. Moreover tulwanyisa mawo eyali amu struggle olukwe. No suspending. Akafaananyi akatambula omukulu omutakeni Mutenyo akula ebyokuona mu DP yakakuwa. Yes. Era nze neeteeko mugamba kinkuwe okitwale gy'oyagala. Bwe yakikuwa yakiweereza Kabuleta ku ssimu. Bwe bava embalala Kabuleta Siranda ne Mutenyo basisinkana ku kirabo ky'emmere wali Munyonyi. Bye baayogera ekyazzeemu okulabika Mutenyo kuddamu kuwanika kifaananyi kyange ku peegi ye n'akikomparinga n'ekino bwe nabadde mu press conference nga nsoma ebiragiro ebyaweddwa Kabuleta nga tumususpendinga. Era olutalo lwatandikidde awo n'olukumamu omulimu.
Mutenyo, Siranda, Kabuleta bye bateesa kulwa Mao tetubimanyi. Bye batabudde ekibiina. Ebitabudde ekibiina. Kati nange ekibuuzo mbuuza nze yali alwanira ko opposition egiye ekibiina kya DP. Naawe akolera ku biragiro bya Mutenyo ne Siranda ne Mao. Ku ffennaani ayamba struggle genda mu maaso. Era bwe gwali badde musango by the way sitya kusifayo kweto ne bunga nti wandi nali etonze nti kale machazi mukwano gwa party mukwano gwa president ya mukwano gwa ng'omuntu. Nina nali sina muyambako. I apologize. Before the camera, I apologize. Naye ate sijjukira lunaku lwe twagamba nti DP mulabe gwa need. Oba sebamala mulabe gwa need. Nga tukirola ku NRM. Nina mikono gyange mu NRM. Babadde mu kamyufu nadde nso ogenda okwambala yero nemba yambako. Naye kuba twagamba nti owa NRM mu by'obufuzi mulabe wa struggle. Era saage. Tewagenze. Ate nga nayo inayo isobola kubanga inayo. No, balina bangi. Bamanyi n'okunjo kyayo nga sirinaamu. They are personal. Banjo kyanamu. Gandi mwana baawo. Ne saalinye mu campaign zaabwe. N'ogende wono gwe mumanyi. Now, kati gwe ovunaanaazi yalwaniddeko opposition munnange. Okolerani. Kabuleta agenda kwesimba okuba president. Tujja kwogera kuno nakuli. Nze sifaayo. Ani amuwadde obuyinza? Kubanga secretary general. Ssemateeka wa Uganda. Buli Munnayuganda weze emyaka 18 Wadembo kwesiba kwa president era ekyo sikinaako buzibu yesimbewo anti agenda kwesimba nga president wa need. Ekyo kisoboka. Ekyo kyo kirala. Need erina organizizaayo ezisalawo ani anaakwata bendera n'atagikwata. Wetwogera mukulu Kabuleta ali ku suspension y'ennaku 9. Tannaba kuwandiika nti akola appeal. Tannaba gamba nti yagenze mu kooti za Mwai Museveni. Kuchale nyiga suspension. Kati agenda kutandikira okwesimba okuwa president general kuba flaga bearer bwa need. Byenjogerako kiwandika ekitongole kyawe wa Kabuleta akine balua mususpending agirina. Bwe yamalo tugobanga takyaga tulinnyeyo. Twalitwala ku courier services ne bagimu delivering era agirina na agireceiving. Mwaji mutwalirawo. Be bamaji bamusanga kufe tugoba yagamba okuddawo kulinnya kyakiye. Polisi ejo tutwalanga na bugisimu fongo. Yo badosa bira. Twasasula ande kaze musajja mukatuliki. Twasasula courier services. Ne bagimutwalira era agiri saving. Ebbaluwa gyenjogerako agina. Kyokka ekyo tukivaako Electoral Commission twagiwandikira mu butongole era naye egiina ko copy. Nga mugitegeeza. Ne minutes ze twasinzirako kumuyimiriza ezina ko copy. Kati ba nominating abati atenga flaga bearer wa need. Nomination zatandise. Kyokka ate era ekyokubiri. Ekyokubiri. Fenga need kubanga tukyalina internal mechanisms. Tukyalina betulegeza okwetegereza mu ndanga ekibiina. Okulaba batundasimbawo omuntu. So twajjeyo mangu empapula z'obwa president. Tuzira twazigiyo jjo. Empapula. Gotunaba tusunsudde. Mwazitadde mu kabati. Era batuba tutandika okunoonya emikolo tuginoonyanga need. So sijja amatovu ja need. Ekibiina bakiwa empapula za mulundi gumu. Sekretari jono yaba nazo. Yazijjayo. President anagenda tuukayo. Andi ayina kuta mu need. Eyali president kati ogamba Shadrack ye president wa party. Oba kitegeera. Kati otumwogerako nga nguli president. Maye abaganda omuntu wafa abanguli. Kati tumwogerako nga nguli president. Tannafa. Kale yali. Yali president. Ekibiina kisigaddewa. Wenjogerero lwaleero tulina meeting egenda mu maaso ku office labo singo oyiseewo. Tulina abakungu from Federal Alliance batukyaliddeko kulaba ng'egye tuyinza okukolamu. It's a party. Olwokubiri oluwedde PFF yatuwandiikira ebbaluwa nga party. Kulaba tukoze tutya okwogeraganya n'okulabika ntutambuza emirimu nga party. Otegedde? Abajema bankubidde Secretary General yankubidde n'angamba ayagala twogeraganyemu tulabe batuwandiikire mu butongole nga party. Ffe emirimu tukyagitambuza nga party. Mwami Kabuleta office yaddiko n'agenda ku kanisa ye gy'akolera emirimu. Olunaku lwajjo yabadde ne talk show ku BBS Terefayina. Nalabye nkulaba mu bwe nakulabye ku lutimbe. Nadduka. Mpologoma yamutunudde mu maaso n'agidduka. Ntiika. Mutuusaawo. Akati gwasabola akundinaana wano naye ndi mulalamu. Mutuusaawo. Ekitegedde ssebe era kyenyumirizeemu ndi mulalamu. Ne ku TV omusajja akudduka. Yaddusa ate wagirabye. Lwaki omusajja omuvuma? Muvubi kati twakogeredde. Oba omusuubiza omuku. Twakogeredde. Oba yali amanyi nti Lindako tugende mpola. Twakogeredde n'akamuvuma bimeka. Sinnabiwulira. Naye ye buli akwata omuzira agamba yatuse stupid idiot, those are imposters, disgruntled beggars, ye atuvuma because olulimi alumanya
mwogezi wa luzungu nnyo muvumi abo tebalina byakola babeereyo mu mabaala ne bateesa atuvuma byonna byayagala naye ffe twakuzibwa tumuwa ekitiibwa abadde mukulembeze waffe buno obunafu bw'alina bunafu kyekyamudusiza ku TV naye gwe mpita mwangu nnyo ekisooka yabadde alimba singa byadde ayogera byadde bituufu yagambye nze nasala nengenda mu DP n'agamba oli wa ISO n'agamba ekyokubiri akola PLU n'agamba ekyokusatu mwavu muzibu n'agamba ekyokuna teyasoma atalina DP7 kati nadde nzize ekirala n'agamba twamugoba tuyise mu mateeka tuna buyinza nazze kusetinga record clear obadde osomera nze ng'omusomesa nazze nsomere munnamawulire munnammwe amateeka agafuga ekibiina kyabadde akulembera atamanyi olaba asobola okusiiza mu press conference n'agamba nasomye naye kizulu nga nze chief spokesperson wa party omwaka mulamba tasomanga buvunaanyizibwa bwe tobumanyi era nakyo kiri mu bbaluwa gye tumuvunaana nti tamanyi buvunaanyizibwa bwe akawairo kakusatu niye yasomye busomi n'ategeera mu chief spokesperson naye buli president wa party yabeera chief spokesperson wa party kubanga kyekifaananyi kya party kyokka ate woofiisi y'omwogezi yeetengeredde ku ofiisi ya president era nayo balonda nnonde kati eyo tabimanyi obuyinza mbweddiza Matovu mujjeko tomujjaako bwotyo kubanga buli musemateeka yabumpa siggwe nga kusomera ka section 35 empo obuyinza asome ate amateeka n'ebiwandiiko kubanga gwe bino ebintu ojja kulowooza nti tetujobojja bujobozi okudda awandika kati yagala muyiseemu eggaali ye ebyokujobojja byamanyi tetumanyi byakusoma mateeka kale soma walabula etteeka president omwogezi w'ekibiina limuwa buyinza ki okwawula ku bwa president kwatuga president asobola kubanga kyekifaananyi ky'ekibiina bwe giba mikolo gwe basinga okuyita president w'ekibiina bwe kiti alina okukiki ye mu mateeka kali wano ye chief spokesperson ebitwali amuganye ebitwali akimuggyeko naye obuyinza ye bw'alina bubwenga president tebuwamba Sharabile chief spokesperson yebyo biriwa byoka tubiveeko kubanga kyo kituufu ninjala kusomera mwogezi otegera nti omwogezi yetengeredde National Publicity Secretary section 35 The National Publicity Secretary shall be responsible for all the publicity of the and the propaganda work of the party shall be responsible for organizing the press conferences yagambye mu press conference ye twagiyita mu bumenyi bw'amateeka yakyogeredde ensambya nti ye gy'atayise teri muki Kawairo number 2 shall be responsible for organizing party press conferences. Maybe nga tugamba nti ono semateeka wange. Eri press conference mwe nalangirira nga tumugoba nze nagiyita. Era obuyinza mbujjawa. So office y'omwogezi eri independent of the office of the president. Yetengeredde. Akati gwe njagala omugambe nti byayogera nti lwato giyise bikyamu. Kawairo kyakagamba nti if the president does not call the press conference it will be declared null and void because kalina okubanga mwekali tuddeyo mu buntu anti kyoba akubye amateeka bonyiza nja kukubayo kane mu kibira amateeka nkubye nja kukubeka mu byobuntu nja kukubeka ne mu kibira oba ne mu semateeka simanyi wa mweki tuvudde wa singa abaawo tukkiriziganyiza ku kyavunana Matovu okwambala ebyambalo bya DP nga bwe yabiise tukanyize nali kuteka fly ne yagise card nze I don't care kyonna kikiri kyakiyita ge maaso ge naye omusumba okutuuka okubanga amanyi okulimba bwatu kakati ekyewuunyisa alina baatayogerako ye gwatwalanga omumyuka we kuba omumyuka we mu mateeka ge tulina ye Shadrack Ogemba yali gazetted with the EC naye ye gwatwala gwakkiririzaamu bamuyita Lakeeri weggulu vice president we naye yabadde mu kamyufu ke NRM nga yesimbyeyo gwatwalanga national youth coordinator ouwe bamuyita Albino naye Wakaramoja yabadde yennyini yeetabye mu kamyufu ke NRM gwatwalanga coordinator ate era apepeya naye regional coordinator we wa Western bamuyita Mulungi Jonani yabadde delegate wa DP yeetabye mu kulonda kwa DP embalala delegate bwenjogera ku delegate omutegeera akitegeza na kadi ya DP n'okulonda yeetabye mu kulonda embalala Jonani Mulungi akolera ebibiina bibiri
abutabogerako ne Matovu yambala t-shirt mubi nnyo okusinga nalina yagenda emisana asinga eyetabye ne mukolona kwa DP asinga yetabye mukamyufu KNRM mubi nnyo kale Matovu ndi mubi ongaye tuli mbya buntu nyina wakabonera awo sinaawo anti gwo bugaba okafunye muteeka ly'obuntu the law of common sense yes singa wabeerawo okusobagana mu kibiina kyammwe semateeka agamba semateeka kati ku kino nga kituli kubanga tunoonya ekibiina kigenda kuddawo kiti kati ku suspension yakoleddwa nkusomerera soma kyekyatuleese mesaagala byakunze gisayo esimu emirundi 10 naye sifuddeeyo oba ombonyabonyabonya naye era nja bisoma Secretary General olukiiko olufuzi lugobye president lumususpendinze yakulaga akawaayiro dukirawa talina mateeka tige talina waasinzira kugoba teeka limuganya njagala kulaba 79 ono kyetugamba singa wanabeeragawo okusobagana mu kibiina gisomako kyekiddako 79 akatula akokusatu kakano the National Executive Committee shall have original disciplinary powers over all members of the party. Yagambye twamugoba muki? Shall have original disciplinary function to all members of the party. Nekagatako. Provided that any member of the party aggrieved by the decision of the National Executive Committee is its original jurisdiction may appeal to disciplinary appeal board. Kabeta kataso okwapiringa disciplinary appeal board whose decision on such appeal shall be final. Now, whenever there is any appeal lodged with the Secretary General against the decision of the National Executive Committee in its original jurisdiction, the National Executive Committee shall set up a disciplinary appeal board which shall consist of 9 respectable members of the region of the country. Awo nate tunatuukawo kati singa nga suspendings si mumativu alina kuwandiikira Secretary General na Secretary General n'ategeeza NEC neteko board y'abantu mwenda nikawuliriza ensonga kyekasalawo kiba final. Kati nga bwatakkiriza mu structures ne organizer party kitegeeza alina kuddukira mu kooti za Mwai Museveni okujjawo suspension gye twamuwadde. Bayita we twabadde twegendereza nnyo bye tukola era tuli ku record ffe mu Uganda ffe twasose okubonereza president wa party nga muyita mu ssemateeka. It's on record. Kati abayaye amayi waliwo tubeera mu town eyo ku street zaffe abayaye bagaye ne mwana kyali mwamukuta obujiga byagaye musula ngo kufalanga akabuleta president wa party ne bakugoba ekisooka ensobi gyesooka okukola kulaga nti agobye Secretary General ayina atamugoba mu mateeka n'amugoberako n'omwogezi injini y'ekibiina ogimanyi injini y'ekibiina ebeera ku Secretary General ate face y'ekibiina opokopoka bamwogezi wa kibiina. Kati gwe kikyosuubira nga combination omwogezi ne Secretary General nga beegasse ng'obafulumya moreover nga tukozesa amateeka wasiga yakozesa amateeka kyali bate naye kati gwobeera otefola ne bakugobanga gwe President General ne bagoba mu party gyokulembera tubasuubirayo okutabagana bwana aba yagadde tujja kutabagana kwaffe nga mbembi kwaze tugoberera amateeka ye byakola ali ku bya street ali ku bya kivandulu singa anaddayo mu system y'ekibiina bwana mu system y'ekibiina let him write to the party we sit Secretary General akikoleko tutuuleze ensonga nyangu kibino byonna bijje ensonga ze ekizibu kyalina kimu busosoze bwe yali agoba Secretary General yamugamba oli Munyarwanda so akwesiga okwera Abanyarwanda bano bamuwozi genda okola nabo wegasi nabo bankoba za Mbogoba Matovu Abaganda balowooza balina okwera abakulembeze bokka era abo ekibiina baagala kitwala wani Wampuuga. Kati lwaki okola n'abantu kulaba amawulire agagamba nti Mpuuga yalwanyisa ekibiina lwaki gwo suspecting nti because Matovu Muganda maybe nali mu nkoba za Mbogo therefore tulitonza kukola nange kuba ndi Muganda because ono Munyarwanda therefore ino kubanga abegera Abanyarwanda ekisoboka busosoze kati bona abeera n'abalango kamu ssente
kati musajja waffe certificate lwe yagifuna nga 27 lwennyini yagoba secretary general n'omwogezi niwaayita wiiki emu n'ayita mulangira nakibinge ne mukulu Ssettima n'abaga mujje nnyina nzibu tukole mumpe road map tugire ngenda bagulira emmotoka yagala vuga muno kw'ekirooto kyo njagala muzimba amayumba national coordinator n'amugamba ngenda kugulira kawondo gy'obonoonyeza mu akalulu owakyo n'amugamba ngenda kukoleza drone yegenda okukola babifunye toli yafunye naye ye ng'omuntu ayiwayiwa kubanga yateeka delegates conference ey'ekiyayi n'aliteeka miliyoni nga 5 azijja wagira bwali ng'atongoza ekibiina yenna abantu nga 10 kati gwenza okufunira miliyoni 5 n'ofuna abantu 3 bamubba era ekimu ku nsonga ze tumuvunaanira ziri mu bbaluwa nga mpandiike nno sina byawolokoso tumubuuza ssente z'oyiwaayiwa wazijjeewa tubadde baavu nga tunoonya certificate omusajja nga akoze anti uliriza akoze emirimu ki babasasula ssente meka bamawulire babasasula meka omusajja alina chacha alina babasasula meka omugambo obukadde 5 abba z'abanne zebateeka bafande bateeka abavaawa ebweru abazungu gye bali oyo basponsa ya kabeta kati tugenda kumaliriza ekiriwo kiri nti kubanga nze nawandika ebbaluwa negenda ku record secretary general agiri saving olwakuba onguddeko bugwe nenjira ku kopi nga mpandikira executive mbagamba nti banne tuyinza okuba twaguliddwamu nabe nsaba mwogere ne mukulembeze munnaffe atubulire jjajja ssente zayiwaayiwa nga mulaba zisusse nga zisusse kubanga etteeka lifuga ebira by'obufuzi litugamba lyogera ku transparency na accountability nti bw'oba olina ssente yogera gy'ozijja n'enkozesa yaazo obwerufu bwemba ne ssente olero mitwalo gyange 3 mpita bannange ne bagamba naye nina mu 3 gange tukozeeyo ki nengawo muwanika tugamba tuyite bannamawulire twogere nabo tubaweeyo omuggo bawete n'ensijja kubeetegedde ne mugamba eyo activity tugikoze ki kati gweoba olina kabuleta nga olina obuwumbi bwe 5 gamba pati tuna biliyoni zaffe 5 ziteekewo tusemetiime tutya twagala genda ku building structures twagala ku identifying aba candidates twagala kino nga pate kafe tugamba nti okay kandafu dembi ekiyaye twagala kumanyi wazijje nizo ziri mmeka ababulire kyali ya pate ye transparency and accountability because at the end of the day mukola kibaita filing returns ne electoral commission mwakola activities 10 twabalaba ni sente mwazijjawo kyatu afuna donation yaviwa mwayi matobye 2 million years 5 twafuna donation yava wa mukulu guntu afuna milioni 10 era twazikozesa ba mawulire na bino ekikulu oba mubawadde bituufu asi n'ekikulu mulaze accountability kati mu byobufuzi ekisinza otutabula ssente nti mutambula ne kabuleta naye nga katugeze kubanga biboogera ku street obutuufu bwabyo bwe twagala okujja mu ye nti ziva wa muwala wa Mwai Museveni omulokole nga ziyita mukulu mbonye so twagala kuverify nga kituufu si kituufu yatuma omukisa bwe ziba wa muwala wa Museveni okkiriza ntugenda kujja ku gavumenti nga muwala wa Museveni yateekamu ssente okujjako gavumenti ya olaba nga kisoboka kafe tugamba twagala tumanye bwe ziva nga ssente ziri ddate tuzeesonyiwe waliwo ebibiina bingi Westminster waliwo ebibiina ebyaba Germany ebyakibiteeka ssente mu opposition we can get money from these organizations zimanyiddwa era bwe twabadde mu lukiiko National Consultative Forum Entebbe batwaniriza Idi n'atula ne secretary general waffe namugamba balete proposal nga party balabe how they can help because biba funding parties so swagala kufuna sente z'Abannayuganda za musaayi olowooza ekibiina tekiweddewo yish executive y'abantu 17 14 tuli wamu ye n'abala babiri kyogamba kyekibiina ekyokubira members gye bali National Council gye eri badelegates gye bali n'abawagizi gye bali naye ye agamba kibiina kyange nkulaze tukozesa ssemateeka wa PUM People's United Movement twava mu PUM okufuuka NEI kati mu PUM yakolebwa nga mu 2025 kabuleta ng'akyali mu sports betting abetinga mipiira kusiba mipiira na kujoogerera ebyobufuzi yali abirimu okufuuka ekibiina kye kyene ba founder member erwayo twogera founder member yakolanga president omunda Shadrack Ogemba kali bagambe ekibiina kyange 2025 kabuleta abadde mu betting nze sibimanyi ayogerera mipiira ku TV ne radio akola predictions za mipiira balinga ekibiina weekiri kakyafuuse ddi ekike yakigula ebyo tebabigula era njagala adde mu kamera genda kigula
anyonyole gye sajja yaleeta ssente ze kibiina anyonyola ndi kati nkugambye tukkiriza yakigula gwe genda mujjeko interview mugeyogera gandi nakigula bwe mwali mwegatta ne kabuleta muzigenze mu kibiina ekimu mwegasse mutwale obuyinza twatandika na kisinde kye bayita NED yes tutegeraganya mwase wembadde nzija ate tetwamwegattako bwegasi twakolera wamu okukola ekintu ekyo nze bwe mba ngenda okwegatta n'omuntu nsooka kunoonyereza ku byafaayo ebyafaayo bye twali tubimanyi bamuzaala singo ku kyalo bwekiti twali tumanyi ku byafaayo abadde yeyisa bwati musomesa abadde mu nkoba za mbogo naye ku ssomero yeyisanga bwati oyo butawangaaza era omu ku be twagoba mu NED bamuyita Odakasumani nga tunoonyereza ebyafaayo bye yalya ssente eza nomination Jema ze yamuwa yafojinga omukono gwa Secretary General neyewandiika ng'omukiise wa Jema mu National Consultative Forum ekyokubiri yalyako ssente omuzeeyi w'ebukomansimbi ezaali milioni nga 2 nga yeeyise looya gyagenda kumuwolereza omwana wave mukomera jagwera omusajja gwe bayita Muhammad Katerega njagala ogenda omukoleko interview ku byenjogedde bino kwa Asumani Odaka bwakugambanga nti bya bulimba Odaka ntwale mu kooti biri ku record ne ku file gyebiri yafojinga omukono yalya ssente neza nomination ya nominating oyo tumugoba kabuleta twatumanyi embeera ze bayine Michael Ezra tumanyi bibakola ebyebicupuli byokugabanga cheke zabukanga bati omuntu walokoka tumulabye nga afuse mulokole musumba ulizo okoza nti background yagikola ki ey'obufere n'obuyayi yagiteeka ebbali is now a transformed man now a politician niye twakitegedde nti mufere nga tumaze omukwasa certificate n'agamba gwe nkugobi nawe nkoze eki n'apakula ssente gye yazijja tutamanyi ntegera okay ebya Michael Ezra bizze mwagenda mu byabufuzi kufa bwavu ekya ssente lwaki tekivaako nedda ssebo bantu bonna banoonya akawogo sajja akawogo bwaba yakalabye nga banayaganye teyabawadde ffe kye tugamba ensonga eri emu bw'oba wafunye akawogo wakagyewa tetugaana ssente nezavuddewa nze Matovu rekodi yange abamanyi n'abangoberedde waliwo bye bamanyiiko era ebyosobola ogandi Matovu yadde bagamba nti byonna byogere naye takola ki talya abamanyi nti Matovu byonna byogere naye takola ki talya naye kuvuma alina okuba nga yavumye Matovu kuvuma alina okuba yamuyisizaamu eggaali ekyo twali akimpakanira naye ekyokulya yalidde anyway nja kumala kusooka kizuula naawe bw'oba ssente wafunye za kibi negatta ntya naawe nga zavudde wa muwala wa Museveni nga mbonja zikuleeteza kitegeeza ziba zavudde wa jjajja gwe tulwanyisa onkakasa otya nti bye tukola bituufu ekyokubiri bwe wandiyagadde ffenna tulye kale jangu otugambe nti zino tuzina ku meeza ffenna tulye twekandagge awulugende nti engabana ekikulu yaganye newa tewali engabana yaganye tubuuza ssente ozijjawa kabuleta obadde munnamawulire bw'ovudde munnamawulire twakulabako ne Michael Ezra kyekyobugagga kiwabadde nakyo bw'ova ku kyobugagga kiwabadde nakyo neyawunzika n'oli bamusibye lwa mbeera zaggaba ceeke zikoze eki zibuuse bw'obanga ekyo kivuddemu tukulabye ofuuse mulokole kyakiyo kabuleta ebbanga wena abadde mupangisa abadde ne kanisa ng'eri Lugogo asula apangisa ebugoloobi bw'avudde ebugoloobi n'adda Salama Road n'apangisa Salama Road kanisa nagipangisira ku Salama Road bw'avudde awo n'apangisa wano wansula kati olwalire Munyonyo mwaka apartment ke kaalimu era n'apangisa wano wano ensambya waali kati njagala ombulire mulimu ki gwakoze ogumuweesa ssente ezo zaayiwaayo zasuubiza abantu Range Rover drone kawundo biki obategere kyengeza okutegeeza because otandika okwekengera omuntu osuubiza abantu ensi n'eggulu fine naye ate on top of that n'amalala agayinamu yalangira abantu berubaga nga basula Musiraamu naye abantu berubaga balina amayumba gaabwe basula muzikiwi kimu zaabwe gwe kubanga olina obusobozi obupangisa ennyumba ey'ebbeeyi tozala waayina iye nga nsamusaamu yali ababuulira kituufu kale kituufu tukikkiza neffe kulwa ekibiina twetondera nga tumaliriza ku lw'abannaffe aba Stanbic Bank Janani Schools Afiego bonna batuteekamu ensimbi twagala obuulire bannakibiina ekiddako bannakibiina tugezaako okukwata ensonga eno twagitandikira munda mukulu waffe n'akwata omuzindalo n'agissa ebweru tugezaako omusika nga tumuzza munda naye era yakyakola ki akyagenda naye ffe ekyo kituyigudde ettama ebyobufuzi tukyagenda mu maaso n'okukola enteekateeka okulonda kusembedde abantu bali mu kutwala kulaga bagenda kwesimbawo
need enteekateeka zigenda mu maaso abaagala kaadi bazinona era njagala bakowoola abaagala kaadi z'ekibiina zikyaliwo abaagala membership y'ekibiina we are open to all members to the public era njagala gamba ffe kaadi ya need okufuuka member tetugitunda nga miliyoni ya sente nga mukulu Kabuleeta yagamba membership card ya miliyoni emu sente za PDM namba fuke member ffe tugamba ya 10 mmeka 2 ya 12 n'agamba abanaku era bwe yagamba abatalina sente abatesobola ya mitwalo 10 ffe kaadi ya 12 baweeso bati weesobola ya 10 mmeka twagala ba member twagala buwagizi twagala kusigala kwa agenda ya kibiina kulwanirira Munnayuganda talina ddoboozi so si kulwanirira abagagga yasula mu nnyonyo gy'apangisa ayogerera b'ennaggulu beemuyinga n'abalala twogerera Munnayuganda atandika wali wadde balowooza nti abakimanyi okusinziira ku Kabuleeta byabagamba nti office ziri Kabalagala office ziri Lubaga nakati bwe nva wano wendaga ye yadduka ku kitebe n'agenda mu kyaki ye gy'asinziira okwogera ku by'obufuzi kwata n'okubikwata bikola gy'asinziira okwogera ku by'obufuzi ne Mukama amusaasire naye mpoza ekisemberayo ddala nakugambye nti mukulu Mbonyi yamulagula kibaita prophecy yamuwa prophecy nga amaze okunywegera engatto ye n'amugamba ajja kubeera president wa ggwanga ekiroto kyavu kati ekiroto kyagoba kyakubeera president wa ggwanga era kyova olaba yadduka mangu neerangira kuba president ffe nga tukyali mu process ezo ezigamba tulabe twesimbawo tetwesimbawo tuleeta ono tuleeta oli nadduka n'akola ki naye ne bwankubadde oli ku kirooto kyo eky'obunnabbi olina okugoberera amateeka g'ekitongole ne banno b'okola nabo so si bayisaamu gaali na lugaayo kubanga oyinza n'okwesanga nga bagamba eggwanga nga bagamba ggwanga Bunyolo lyogenda okukulembera bagamba kwera president wa lotale niwe bagamba gujja kuba president ngujja kuba wa lotale ogenda kuba president wa eggwanga Bunyolo byanjawulo so tekitegeeza nti kubanga oweereddwa obunabbi ekyokubiri obunabbi buyinza okujja kati ye alaba mu mwoyo ng'alaba Matovu yafuuse dda MP n'ogenda mu kalulu kano ne kakukuba n'ogenda mu kaasa lumu ne kakukuba ng'ojja kubeera MP yakaaga ekijja mu maaso naye abantu otandise obbalinnyako leero ogenda okutuuka nga n'ekirooto kikyuse Dawudi yamala emyaka emeka nga ekirooto kinatuuka mingi mere bulungi tetugenda kusukkawo ebifa mu kibiina kya need n'ebyobufuzi akaseera bakatuuka wano sente zitandika okuyitingana batandika okwegwa malaka naye katulinde oba banatabagana okusinziira ku ssemateeka nga mukulu Matovu bwamusomye goberera Beg TV tujja kuba tugenda mu maaso n'obikutuusaako mwebale